abeegattira mu mukago guno twongera eddoboozi lyaffe n'okugamba nti buli mukulembeze Munnayuganda ne bw'anaaba mukyala tetugenda kwekweka mu kkowe lya women's movement okuprotectinga omuntu yenna alidde enguzi. Tusuubira nti Uganda erina amateeka galamula abantu abo, era nange nga chairperson w'abakyala ba DP nvayo nengatta eddoboozi lyange ku ddoboozi lya Uganda Law Society nti Honorable Speaker ne Kinyamatama ba withdrawing statements ze bakoze nga babikkirira Honorable Namujju Lwengo kubanga ekisooka kya byonna baagala kulaga nti basinza ne President wa Uganda amaanyi. President yagambye bakwate abali b'enguzi, Speaker agamba nti kasita yabba n'aleeta wammwe obubbi buba bubbi. N'olwekyo Speaker ffe ng'abakyala abeegattira mu mukago guno tukugamba ebigambo ebyo bijjeeyo. Wagamba passport gyoteetaaga yokka y'ey'omu America naye omukago gutuuse n'okutuuka ebukedeya kubanga ekigambo ky'enguzi kiremesezza amasomero, kiremesezza amalwaliro, kiremesezza enguudo okuba ennungi e Uganda. Tetugenda kwegatta nammwe mu mbeera egamba nti tuli mu women's movement. Women's movement eteekeddwa okuyamba abakyala abo abakola ebirungi. Ekyokubiri, buli bakyala abaweereddwa ebifo by'amaanyi abo bwe bavaayo ne bakola ebintu ebitagwanidde olwo nno batutwalira wamu ng'abakyala nga Interparty Women's Platform. Ffe tugambye tugenda kwogera linnya ku linnya kubanga tukimanyi bulungi waliwo abakyala abakulembeze abalungi ennyo nga n'enguzi tebagiridde. Lwaki bagendera mu kisero ky'omukyala omu oba ababiri? Tuveeyo twogere mannya g'abo abantu era bateekebwe mu bitabo nga bo n'esi kifaananyi kyonna ng'abakyala. Ffe tusuubira tugenda kulwanirira ekifaananyi ky'omukyala Omunnayuganda, tugenda kulwanirira ekifaananyi ky'omukyala omukulembeze oba oliawo bano abafunye ku bukulembeze obwa waggulu bakikola akagenderere abakyala abalala tuleme kutuukayo kubanga buli muntu agenda kumala agambe nti bwe twabawa ebifo mwabikozesa bukyamu. Tetwagala batulage ekifaananyi nti tukozesezza ebifo obukyamu, twagala ebifo ebyo tubisigaze. Tulina obwa Prime Minister tubwetaaga, tulina obwa Vice President tubwetaaga. Naye abo abakyala abamu abatono saawa zino bemutunulira n'amakooti nti bagenzeemu tebagendamu lw'abakyala, bagendamu nga bo bakinnoomu. Teri mulonzi yenna alonda mukulembeze nti agenda akole enguzi, taliiyo. So n'olwekyo ffe ng'abakyala tuvumirirwa ekikolwa kyonna ekiri ku mukyala yenna ali mu offices ez'enjawulo ng'ensonga y'enguzi gyakulembeza kuba mu butonde bwaffe oba mu bawanga gaffe okuva bajjajja baffe twayinanga ebiti byaffe ng'abakyala. Kati saawa zino embeera simanyi oba embeera yenyigiriza abantu abo, naye kyemmanyi okweyagaliza kintu kibi nnyo n'omululu kuba bw'otunuulira ogenda kubba naye bafuna omusaala, bafuna alawensi, kyekyo kyennyini ky'obeera onoonya ekiri extra ku ekyo kye baakulonderako. So n'olwekyo abakyala mwenna abali mu by'obukulembeze mu organizations ez'enjawulo whether mu gavumenti mu NGO twagala mutukiikirire obulungi so si kugenda kwonoona ekifaananyi kyaffe ng'abakyala kuba ffe abakyala tumanyikiddwa tetuli babbi. Kyende ezaala abalungi n'abaki sikera tetukeranga ku makya ne tulonda abakyala abo nga tubasuubira okutuuka we baakola ki naye emitima gyakyuka.